Kale DJ tululidde olw'ebigambo byayogedde. Margaret aliwadde obutukako. Margaret ekitulo ekyo ffenni kyakugwamu, kyakujjanjaba, kyakwogera bulungi, kyakusengeka bigambo, kyakuba mukulu. Bannange mwe bennonze okwogera. Naye nsaba mbaweeyo akagambo kamu. Moses Sebo tukwaniriza nyimira kuba good chance okulaba Moses oyo mukulu wange. Nange gye baba Moses. Ibwa oliwa iba nawe imirako oyo naye sister waffe. Sebo kojja wagala lubingi nkwegayiride nyo Sebo imirako. Oyo kojja waffe oyo yatukuza nnyo wano. Kojja Kibaya. Nkujjukira bulungi nga tulina galubindi. Nkujjukira. Kale nsaba munso mubongere engalo endala era mbongere engalo endala. Njagala okwebaza baganda bange mwebali kunjagala nze ng'omuntu naye mwebali kwagala nsi yammwe. Mwebali kwagala nsi yammwe okusinga ekintu kyonna kyonna nga nange mutwalidde era mbasaba temulekerangaawo. Mwebali kubeera bakisa, mwebali kuba mikwano gyange, mwebali nange kunziruukirira. Mudduukiridde abantu bangi nnyo nnyo neŋŋamba oba bwe ndifa nange babuli kuŋŋaana bwe batyo. Naye ate sifudde mwanyinaze bwe nfiiriddwa naye mukuŋŋaanye mondaze okwagala. Mwebale nnyo famire yange ensiimu, mwebali kulisikinga bulamu bwammwe, mwebali kwagala nsi yammwe. Sobola busobozi ja sibasuubiza nti sirizikiza olubeerera paka natukukuza. Mwebali n'okumpuliriza basebo ne banyabo omukama abampeera omukisa. Omukulu ono yabadde wababuuzaako yakulira Buganda Caucus. Sebo nga sinafundikira bigambo byange saba mu bigambo 2-3 obuze ku bantu oba olina ne ansa gy'ova wakusaba sajja. Sebo Loma Lukuta kauziwa ati President Babamba zokwogera kabala tetwogera. President w'eggwanga ng'alibedde tesinga kwongerako bigambo birala ebibirala. Ssaabasajja Kabaka akyogedde ekya Ssaabasajja semunebwetulira. Bannange mwebale nnyo okutwagala. Sembezaayo ddala abaana abo ba foot soldiers nsaba mubakubireko mu ngalo bannange. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Basebo ne bannyabo protocol of town. Nina essanyu lingi nnyo. Bannagomba mwebalire ddala. Mwebale kutuwagala, mwebale okutubeera mu bulungi ne mu bubi. Mutuwagadde ebyaddala naffe tubaagala. Basebo ne bannyabo nze Honorable Betty Nkana. Nze mubaka omukyala owa Gombani District omulonde. Basebo ne bannyabo yuko mukama wange ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mukowa eryo ery'omubaka omukyala omulonde gwe bakumpanya. Basebo ne bannyabo olw'obudde munzikirize nti mukama Baba Namagemba abadde abannyonnyola mu bunzijanjaba n'okubonaabona baba nakyo ngyayisemu. Kakati nno yayisemu naye nno ffe tuli bagaggano kale. Ffe tetuli yala nnyo. Naye olaba tubonyeebonye bwe tutyo nga tujjanjaba omuntu kwolowooza Kalisibisi oba Pasikaali. Emuzeeyi Kalisibisi ekutumidde. Onsobola osebo okuwanga ekyokulabirako. Ne mwami Kalisibisi oyo mulowoozaako nyine ngamba Kalisibisi ow'ewaffe Gomba bw'anaalwaza omwana agenda kola ki? Oba olina kutandika
kumusabira Saala watulonda naye sibo kirina okubeera bataata bamama sibo kirina okubeera tobola batutakana tutuuse ensi yaffe mu bulungi tetuli bakozi bafujjo basiko ne banyabo ffe tuli bavubuka tuli bangi tulina amaanyi ate tusomye ate tuli babanda mulaba abo bakusoja ababali ndimyufu bajjudde eggwanga lyonna singa twali bakunyiiga twandibadde twakwatedde mundu ne tuba bonna bonna kubanga tetukkiririza mu okuyiwa musaayi tukkiriza nti omuntu attere emundu abagenda kwekubira na buyinza mu mundu na mundu mu buyinza naye omuntu ajja ku lw'amaanyi g'abantu ajja kugonderanga abantu awa ekitiibwa abantu yeguyenga abantu kubanga be bakuleeta be basobola n'okuzzaayo kyetuyita people power twagala amaanyi ng'abantu be basalawo twagala bakulembeze babeere nga beeguya abantu nga tosobola kujooga bantu nga tosobola kuvuluka kabaka w'abantu ne bakuwa akalulu nga tosobola kujja n'okunamira abantu ate nomaana ofuuka RDC ng'ono gwe bawadde wano ab'eggoma ebintu ebyo ebimu bassebo banyabo babikola kutujooga munaakola ki nsobola okuleeta ekisajja kyange ne kibakunamira ne kabaka wammwe ne kimuwemula ne mala n'ekigamba nti kyekiboosi kyange ezo kyo zitagulanye na kigaana wali kitange singa abadde mulamu yandikiganye n'ejja yange yandikiganye yeffe bazzukulu baabali ababisookamu so tubagamba bino ebintu kuba mukyali ku generation yaffe yogeze emirembe wagenda kujjayo bali nga tebaagala kumanya nkibagamba bulijjo nti twogeza mirembe twogeza mpisa naye nga tuwulira emitima muli gitokota nene tukoma ku bantu baffe ekiseera kijja kutuuka bassebo ne banyabo nga tetukyasobola kukoma ku bantu babanyikirizi b'ebbanga ddene kyetuba twogera ku bintu bino saawa zino nyina kubanga njogera ku birungi bya mwannyinaze naye wulira bindi mukwogerako kuba mwannyinaze awumudde naye njagala okukozesa example n'obulumi bwayiseemu n'okunyigirizibwa tutereeze ebyammwe bassebo ne banyabo tubeere mu nsi eyeeyagaza ekyo nno kyekitulwanya ekya neggulu kyekitwogeza ebigambo bino tetubyogera lwa bukyayi tetuli bakyayi muzeeyi mukatuliki tetulina bukyayi n'akamu tetuli baana bammwe yeffe kennyini bwe mwagamba nti mwe bakulembeze ab'enkya enkya bandibogeraku abasomera nga mubigere tetwagala baana baffe nabazzukulu bayite mu mbeera eyo mumanyi nti abatufuga Museveni akozesa biliyoni 2 buli lunaku miliyoni 10,000 buli lunaku ogwo musolo gwe mulaba babataddeko kubanga nitamu nga yagala okugenda e London agule ebisitiki omupya agule ebizigo ebipya kubanga baagala sente ez'okugula mmwe ani ayogerawo gwe tugula oli mumweyo 5 oli mumweyo tebaagala ekyo mwe ne mulajana ne mbonabona olw'emisolo yeyembeera gye twagala okukyusa bassebo ne banyabo ate twagala gikyusa mu bulungi so bwe mutuwulira twogera ku bintu bino tuba tetusiga bukyayi wabula tuba twogera ebyo byetwagala n'abaana mwammwe bawulire n'abazzukulu newankubadde olw'ebyo byetwogera baganda baffe bangi babuzibwawo baganda baffe bangi bali mu makomera baganda baffe bangi batemuddwa eyo nga nvuddeyo njagala okudda ku famire yange mbeebaze ak'ensusso mwebale kuuma bumu mwebale kwagala abato bammwe abato mwebale kuwulira abakulu bammwe naye njagala okwebaza abakulu baffe mwebale kugoberera kyakulabirako kya taata ne bamaama ne muki impactinga muffe abo abakulu be mulaba baatukuba kibooka abo bwe baba siti wadde kyali wange kati naye yali mukambwe nakati akyali mukambwe tobola nina empisa twagala okwebaza bassebo ne banyabo olw'okutuna kyalinga example naffe gye tuwa abaana ye kalica gye twagala okutwala mu maaso bannange mbawagulu nga mbebaza olw'okututuukirira amabugo embugo okutuziikirako mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okwebaza mukulu wange Kasibante Kitunzi eyawumola webale nnyo okutuweesa kitiibwa ssebo maaso g'embuga ne maaso g'ekyalo njagala okwebaza abakulu bange ababeera kuno baba Peter webale kola webale tuweesa kitiibwa bwe bajja eno ku kyalo ne balabanga ne bakulu baffe bakolamu bali awo tebajja kugamba nti Bobi Wine sente azijjawa bebaffe byebyo ebintu byabasentamu ate bwe munalaba abato ate bwe munalaba tubalaba tubakweka balala vira ddala waggulu nga mbebaza Honorable Muwanga Kivumbi
sebo mbadde nsaba ojjo yali Katikkiro ng'oyo yali mutabani wa Nabembese Nawanjovu naye yali Katikkiro, era yali mutabani wa Kaduwamala naye yali Katikkiro, ne bajjajjabe abalala 7 nabo baali bakatikkiro, era ng'oyo yazaala Sitiri Sentamu jjajja wa taata yeebase Ekannabulemu. Sitiri Sentamu yazaala Yosefu Walakira taata wa taata yeebase Buboole Mawokota, era nga Yosefu Walakira yazaala JW Sentamu yeebase wano ewasinda Mugomba. Tuli Baganda, tuli Bakatuliki, newankubadde ffe bangi bonna mulimu abamadini ag'enjawulo. Mujja kusangamu Abasiraamu, mujja kusangamu Abalokole, mujja kusangamu Abakristaayo, mujja kusangamu n'abatalina ddiini. Abo be baffe, naye ng'omukwano n'oluganda tekitugatta. Tuli Baganda naye muffe mujja kusangamu Abanubbi, mujja kusangamu Abakyoli, mujja kusangamu Abanyolo, mujja kusangamu Abanyarwanda, mujja kusangamu Abanyankole. Abo be baffe, era kyekifaananyi kitaffe kiratukulizaamu. Ate abaana be babalazeeko batono nnyo, tuli bangi. Waliwo n'abatava mu ntugo ya kitaffe naye nga Baganda baffe. Abo be baffe. Muzikirize ntuse okusiima okuva eri Baganda bange bonna olw'okutwagala n'okutudduukirira. Njagala okubagiza mikwano gy'abaaba baffe mwenna babadde akola nabo, babadde awangala nabo e Masaka. Njagala okubagiza Baganda bange mwenna, naddala abaana abawala, naddala abakulu baffe, naye okusingira ddala njagala okubagiza abaaba Namagembe. Baba Namagembe oyo newankubadde microphone ebuddeko ng'ayogera, naye waliwo ensonga lwaki bw'otambula mu famire zaffe, naddala ffe batabani ba Sentamu kumpi 9 ku 100 buli azaala omwana omuwala asooka amutuuma Namagembe. Oyo ye Namagembe senior, kubanga tumwegomba olw'amagezi ge n'olw'obukulembeze bwe. Mukambwe nno oyo gw'olaba gwenjogerako tukola ntunudde eno nga mwogerako. Mukambwe ali no nonsense, ali too serious sometimes, naye oba oli awo kyekintu nakyalinze okutubona bwe tuli. Baba njagala okwebaza olw'okwagala muganda wo, olw'okumukuuma. Ffe mu famire nja kusanga nga buli omu alina mukyaliwe, nange ojja kunsanga oba oli awo atambula nnyo n'enyazi wadde ankyankalanya nnyo naye kyali wange. So buli omu mu famire alina mukwano gwe, era wabaawo obuzibu osanga ng'oyo yasoose omutuukako. Baba Namagembe oyo yasinga ng'otukiikiriranga okulabirira Baba Nakyonyi, okubeera naye n'omukuuma n'omubudaabuda mu bulwadde. Twagala okwebaza, webale tukiikirira, webale nakuwa kifaananyi kirungi eyo gye muwangalira ky'Abasentamu. Bannange ffe tuli bagezi nga Namagembe b'omulala, ate tuli balungi, ate tuli bampisa. Ebirala byaffe eno tewali famire eri perfect, naye naffe olumu tusoowagana naye temubiraba eyo kubanga baatukuza bwe batyo, baatukuzanga ebyaffe bibeera waffe. Banaye tusanyuse nnyo 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 nnyo. Ffe twagala nnyo obuwangwa bwaffe. Mukadde wange Kitunzi otusaasire ssebo, omukolo tegwayimiridde oluvannyuma lw'okwogera kwa Kitunzi, naye nsaba okutegeeza nti omukolo guno kwabaddeko president. Ensonga lwaki tegwayimiridde? Tuli basajja Baganda, tusa nnyo ekitiibwa mu nnono yaffe, naye era tuli bannayuganda tumanyi nti mu Uganda mulimu amawanga amalala, era bwe tujja nga Abaganda tujja ng'abenkanankana n'amawanga amalala. Tetwessa wansi, tetwesukkulumya, tutambula wamu n'abalala. So engeri gye tulina omukulembeze w'eggwanga ate nga byaddala mukadde wange. Bannange ffe famire eno gye mulaba, famire yankyukakyuka kubagala nnyo ensi yaffe. Famire eno kujjajjaffe Walakira, famire yaffe yakiikirira Uganda mu kulwanira obwetwaze. Twalwanirira obwetwaze era nga Uganda efuna independence. Mukadde waffe yali omu ku basaali kubanga yali akola directly under Ben Kiwanuka. Yanaku nti
Okoche bwe yabba akalulu jjajjaffe y'omwe yakulemberamu buli mulenzi eyaliwo n'abakazi abaali beesobola. Jjajjaffe Walakira yali muyeekera, kitaffe Ssentamu yali muyeekera, maama waffe Nalunkuuma yali muyeekera, ne mukulu waffe Stephen Ssentamu yali muyeekera. Abasinga baatemulwa, jjajjaffe yatemulwa, yattibwa. Abasajja b'Obote ne kitaffe Tata John naye yatemulwa, naye abamu baamalako nga mukulu waffe Ssentamu, naye era bwali baabanyumiriza olugero lwe. Nammwe mujja kumanya nti Museveni mukyamu. Kale nno Stephen Ssentamu yali muyeekera. Abasinga baatemulwa, jjajjaffe yatemulwa, yattibwa. Abasajja b'Obote ne kitaffe Tata John naye yatemulwa, naye abamu baamalako nga mukulu waffe Ssentamu, naye era bwali baabanyumiriza olugero lwe. Nammwe mujja kumanya nti Museveni mukyamu. Kale nno njagala okubategeeza ti nze nange olwaleero ndi muyeekera. Mukulide bulungi, ndi muki? Nze ndi muyeekera era nga njeekera Museveni. Ekyenjawulo nti nze ne bannange tetukozesa mundu, tetwagala kutta muntu yenna, naye omulama gwaffe nga si beekwekoledde kujjako Museveni ne famire ye ne babbi banne. Ababadde ensonga yokka lwaki tuli mu nnaku eno basebo ne bannyabo. Abantu b'Egomba njagala mujjukire bakadde baffe muli wano, bawanye ekitiibwa, naye mumanyi bulungi nnyo nti tetwali bwe tuti. Mumanyi bulungi nnyo mwe abatambula, bw'oba otambudde Nababeya n'otambula Ekitwe n'otuuka Ekiteme w'Abafire, amataka gonna bagawambye bagadde. Baani? Abasajja baffe bajja okwota, mukimanyi nammwe. Ate bakozesa mmwe kennyini. Kibagamba bulijjo nti teri asobola kufuula muddu we okuggyako ng'omuwadde olukusa. Bakitaffe ne bannyammwe abakulu mu myaka n'omutuwaddeyo. N'omutuwaddeyo, naye njagala mufumitirize abaana bammwe n'abazzukulu. Okefe abaana bammwe emyaka gyaffe egy'obuvubuka gituweddeko, gigenze. Nze Museveni yatwala ensi yaffe yagiwamba nga nyina emyaka 4. Kati singa si baana bakomako singa ndijjajja. Naye njagala mulowoozeemu abazzukulu bammwe nsiiki ebagenda okusikira. Ebintu bino bye tubyogerako era babange n'abagenda abadde afulumye bagamba eno si political rally, kubanga okwogera ku bizibu bye tuyitamu kyafuuka kyebyabufuzi. Bw'ogamba bannanga amalwaliro bali atandise ebyobufuzi, ogamba bannanga abantu bafa nnyo atandise ebyobufuzi, obwavu nga bungi atandise ebyobufuzi. Naye nga ge mazima njagala nnyo okwebaza Eklezia Katolika olw'okwogeranga ku nsonga zino nga terumyemu. Ate nga mwekibakakatako bannange mwenna okwogeranga ku bintu bino. Oba oliawo si ffe twandibadde tubyogerako bassebo ne bannyabo, naye olw'obwetaavu obuliwo tubyogerako kubanga mubyetaaga. Tubyogerako kubanga Mukama atuwadde amaloboozi gano, twagala tugakozese, si kulwaffe ffekka. Baba Namagemba badde abannyonnyola mu nzijanjaba n'okubonaabona baba nakyo ngyayisemu. Kakati nno yayiseemu, naye nno ffe tuli bagagga nno kale. Ffe tetuli yala nnyo. Naye olaba tubonyeebonye bwe tutyo nga tujjanjaba omuntu kwolowooza Kalisibisi oba Pasikaali. Emuzeeyi Kalisibisi enkutumidde. Onsobola okuwanga ekyo okulabirako. Ne mwami Kalisibisi oyo mulowoozaako nyine nga Bakalisibisi ow'ewaffe Egomba bw'anaalwaza omwana agenda kukola ki? Oba olina kutandika kumusabira ssaala watulonda. Naye nga si bwe kirina okubeera bataata bamama, si bwe kirina okubeera. Tubolaba tutafaana tutuuse ensi yaffe mu bulungi, tetuli bakozi ba ffujjo. Basiko ne bannyabo ffe tuli bavubuka, tuli bangi, tulina amaanyi, ate tusomye, ate tuli babanda. Mulaba abo bafusoja ababali bimyufu bajjudde eggwanga lyonna. Singa twali bakunyiiga twandibadde twakwatedde mundu ne tubabba bonna. Kubanga tetukkiririza mu Mukuyiwa musaayi. Tukkiriza nti omuntu attere emmundu aba agenda kwekubira na buyinza mu mmundu na mmundu mbuyinza. Naye omuntu ajja ku lw'amaanyi g'abantu ajja kugonderanga abantu, awa ekitiibwa abantu, yeguyenga abantu kubanga be bakuleeta be basobola n'okuzzaayo.
kyetuyita people power. Twagala amaanyi Amaanyi g'abantu. ng'abantu be basalawo. Okitegedde. Twagala abakulembeze babeere nga beeguya abantu, Okitegeera. nga tosobola kujooga abantu, nga tosobola kuvuluka kabaka w'abantu ne bakuwa akalulu, nga tosobola kujja n'okunamira abantu ate nomaana ofuuka RDC ng'ono gwe bawadde wano ab'eggoma. Ebintu ebyo ebimu bassebo banyabo babikola kutujooga. Munaakola ki? Nsobola okuleeta ekisajja kyange ne kibakunamira ne kabaka wammwe ne kimuwemula ne mala n'ekigamba nti kyekiboosi kyange. Ezo kyonzo Kyagulanyi nakigaana, wadde kitange singa abadde mulamu yandikiganye, n'ejja yange yandikiganye, yeffe bazzukulu baabali Ababisookamu. so tubagamba bino ebintu kuba tukyali ku generation yaffe eyogeza emirembe. Wagenda kujjayo bali nga tebaagala kumanya. Nkibagamba bulijjo nti twogeza mirembe, twogeza mpisa, naye nga tuwulira emitima muli gitokota. Nene tukoma ku bantu baffe. Ekiseera kijja kutuuka bassebo ne bajjabo nga tetukyasobola kukoma ku bantu. Bo banyikirizi b'ebbanga ddene. Kyetuva twogera ku bintu bino. Saawa zino nyina kubanga njogera ku birungi bya mwannyinaze. Naye wulira bindi mukwogerako. Kuba mwannyinaze awummudde. Naye njagala okukozesa example n'obulumi bwayiseemu n'okunyigirizibwa. Tutereeze ebyammwe bassebo ne bajjabo. Tubeere mu nsi eyeeyagaza. Akutema mbuli payo. Mukama mulungi. Bakutebendera payo. Yakeno. Payo bakutebendera payo. Yakeno kumuti. Yakeno kumuti. Abataka baffe, bamaama baffe, yiza obutabamenya mwenna, abakulembeze bannange mwenna, ba palamenti, famire yange, famire yaffe, bakojja, bamaama, emikwano, eŋŋanda, n'okusingira ddala baganda bange, abaana n'abazzukulu ba JW Sentamu kyamusonyiwa okulaba olwaleero. Kituufu tusanyuse newankubadde tuli mu nnaku, naye okusingira ddala munzikirize nziremu ate yanirize bannange baganda bange bwe tukulembera kaweefube w'okunonola eggwanga lyaffe ne ba MPs amasabe muyimirireko baganda bange bakulembeze. Twagala okwaniriza ssebo sekretary general w'ekibiina Evideus Bongoya. Twagala okwaniriza ssebo omwogezi w'ekibiina kyaffe Alex Walter Mufumbiro okubira ddala eri e Busoga. Twagala okwaniriza ssebo Comrade Twaha Ali Koken abangi gwe bayitanga Nubyandi okuba eri e Bunubbi. Twagala okwaniriza Honorable Hassan Kirumira. Twagala okwaniriza Honorable Sekabira. Twagala okwaniriza ssebo Honorable Mukasa Aloysius. Twagala okwaniriza Nambuze. Twagala okwaniriza muganda waffe kawonawo Honorable Zake Francis, Commissioner wa Parliament. Twagala okwaniriza Honorable Mutlanzige Katabazi Francis. Twagala okwaniriza Chairperson wa Buganda Caucus mu Parliament Honorable Mwanga Kivumbi. Twagala okwaniriza gwe mu bintu toli MP naye kale tukwaniriza naawe. Twagala okwaniriza Speaker wa Kampala Capital City Authority Honorable Zahara Birika. Twagala okwaniriza Chairperson wa Wampigi District owa Butambala Musasi Nyabo. Twagala okwaniriza ssebo Honorable Simbwa Vena Kifuma, Honorable Kalwanga okuva e Busujju ate nga MP wa mama Okowengulu. Twagala okwaniriza Honorable Kawali Abubeka okuva e Lubaga. Baweddeyo bonna oli mulabo waffe abalabo kati nsaba engalo esembayo Honorable waffe MP atutwala wano Honorable Sansabi.
tusanyuse nnyo maikyo balabako wane waffe wano we waffe njagala mu ngeri ey'enjawulo okwebaza baganda bange mwenna bakulu ba olw'okumpa ekitiibwa kino olw'abaganda bange basebo ne banyabu newankubadde bampisenga president naye wano siriwo nga president nedda wano nange ndiwo ng'omwana ate sinze mukulu ate nga baba waffe bwabanyonyodde ne baba namagebe bwe yabagambye ffe wano buli mukulu era ennyota zaffe zitambulira ku myaka so okulondayo nga gwe muto tuli baganda tugamba kati mwandi ogudde kugwe so kyakitiibwa baganda bange okubakiikirira pasita ebyo tayagala biwulira nayetegeeza eya yesu pasita bannange yeffe wano ewaffe tuli batabani nabawala b'omugenzi JW Sentamu tuviira ddala mukayira Sentamu Kamala byonna mumazi wa bbanja yali Katikkiro ng'oyo yali mutabani wa Nabembese Nawanjovu naye yali Katikkiro era yali mutabani wa Kaduwamala naye yali Katikkiro ne bajjajjabe abalala 7 nabo baali bakatikkiro era ng'oyo yazaala Sitiri Sentamu jjajja wa taata yeebase ekanabulemu Sitiri Sentamu yazaala Yosefu Walakira taata wa taata yeebase Ebuboole Mawokota era nga Yosefu Walakira yazaala JW Sentamu yeebase wano ewasinda Mugomba tuli baganda tuli bakatuliki